Butarevu sigenda kudda mu lurodongo yakasibira embaale kubanga nabategeeza nti buli lwa mukaaga bweruti obudde bw'amaliiri mbangobye bumale tubeera butoola malusu na dookooli misuwa na musaayi busomye na magumba gwe antegedde agatawulira vumbe njagala okulamusaako njagala okubuuzaako kubanga nkakasigala bulungi nti wasemba okumpuliza dimansi ewedde gayita amakocco agayise akubuuzaako simulala yenze muno ddala omusirisa ataggwako bigambo muzzukulu wa Mugema muzira nkima bw'oba owulidde ebigambo ebyo kitegeeza nti oli ku mukutu gumu. Owuliriza Capital Culture Radio. Capital Culture Radio. Capital Culture Radio. Capital Culture Radio. Radio ku mutimbagano esinga wansi w'enjuba. Si kyokka era ne bajjajjaffe baalugera ne balutuusa nti abayita babiri bejjukanya njagala okkirize nkujjukize nti oli mu pulogulaamu yaffe ŋŋanzi. Owuliriza pulogulaamu nawe weebuuze n'omuggalanda muzzukulu wa Mugema muzira nkima. Munywanyi gwatugoberera okola kyamaanyi nnyo naawe atannaba kubeera ng'otugoberera tunoonyeeko ku mikutu gyaffe emigatta bantu emikutu gyaffe emikwanira wala giyita emitimbagano mu lunabudo gye bayita social media okuli Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Owandiika buwandiisi linnya nti Capital Culture ogenda mu search wali woonoonyeza owandiika mu Capital Culture okoza leeta K ku Capital ne leeta K ku Culture. Tusimbudde nakugamba ebibuuzo bibeera bitaano buli lunaku bye mankuleetedde buli lwa mukaaga mu pulogulaamu naye weebuuze. Uganda's #1 online radio station kwoli nakugamba bw'oba oddamu ebibuuzo bino eno teweesigamira ku Bayibuli, teweesigamira ku Qur'ani, tosinziira ku ddiini. Sigozesa mutwe gwo. Ekibuuzo kyaffe ekisooka olunaku olwaleero ffenna tulina amannya agatuyitibwa. Nze Mukalazi, nze Kityo, Lukka n'amannya amalala gafaanaganako bwe gatyo. Naye nze mbuuza ekibuuzo kyaffe eky'olunaku olw'ekisooka kigamba omuntu eyasooka okutuumibwa erinnya yaani yamutuuma erinnya. Amanyi ekyokuddamu genda mu comment section awo. Ekibuuzo kyaffe namba 2 olunaku olwaleero. Ekibuuzo kiri nti ani yakola ekiragiro nti ekyemisana tulina kukirya ku ssaawa 6, 7 oba 8? Wali weegendereza tiosobola ssaawa 6, ku 7, ku 8 ssaawa za kyamisana? Era ne wogenda mu restaurant nabagamba njagala ekyemisana ku ssaawa 2 ez'okumakya bakugamba tekiriiwo, waliwo kyanca. Kale eyo ngutute wala nnyo yaani yayiiya bwekyenkya kibeerawo ku ssaawa 4. Okimanyi n'ogenda mu restaurant ku ssaawa 9 ez'olweggulo nobagamba njagala ekyenkya bakusekerera. So nga ate omuntu ayinza okubeera nga ova ku makya talina kye yaalidde ye n'asalawo ekyenkya kye akirye ku ssaawa 9. Kati nze mbuuza omuntu eyatuula n'atuyiyiza oba n'aleeta ekiragiro nti ekyemisana tulina kukirya ku ssaawa 6, 7 oba 8 muntu kyoyo gwamanyi ansa genda mu comment section obeere ng'oddamu. Ekibuuzo kyaffe ekyokusatu saagala kulwisaawo ffenna abawuliriza twali tusomyeko. Wakiri wasoma ku primary oba kale wali mukoma mu nursery gye wakomamu osoma primary, secondary oba university. Ekibuuzo kyaffe ekyolina kulwaira ekibuuzo namba 3 kigamba ani yasalawo nti nursery ebeera ya myaka 3 omusomeremu baby top ne middle, primary myaka 7 okuva ku P1 paka P7, secondary myaka 6. Ani yakisalawo? Ani yakireeta? Genda mu comment section tutegeeze tubuulire tumanyise abantu. Ekibuuzo kyaffe namba 4 olunaku olwaleero mu pulogulaamu yaffe naye weebuuze. Ffenna tukakasa gwampuliriza nga nange kwendi nti eddakiika emu erina obutikitiki 6. Si we kiri? Naye ekibuuzo kiri nti ani yakireeta? Ani yakiyiiya? Yaani yakirowoozaako? Ekirowoozo kyamugira kitya? Lwaki teyagamba nti ddakiika emu eriwo obutikitiki 3? Ye bwe yalisinzeeko awo n'agamba nti ddakiika emu eriwo obutikitiki 10, ani yandimuwakanyizza? Naye lwaki 6? Obutikitiki 6 bwe bukola eddakiika emu, eddakiika 6 zikola essaawa emu. Ani yakiyiiya? Genda mu comment section obeere ng'oddamu ansa awo, likinga, followinga, commentinga. Ekibuuzo kyaffe ekisembayo ekimala eggobe mu kibya. Ekibuuzo namba 5. Ekibuuzo kino kyangu nnyo era nga kyagala okwefaananyirizaamu ne namba 4. Ani yakitondawo nti eddakiika 6 ze zikola essaawa emu? Eddakiika 6 ze zikola essaawa emu. Ye ggwe ate waliwo kirowoozezaako nti ate olunaku lumu terukolebwa ssaawa 6, lukolebwa essaawa 24. Nkugambye nze muzzukulu wa Mugema omuzira nkima, Capital Culture Radio gwe mukutu gw'oliko naawe weebuuza epulogulaamu ogamba nkyaliwo
bankusiibudde nti beera bulungi weeraba tusenkane wiiki ejja puroguramu yemu saawa yemu budde bwe bumu omukoto gwe gumu beera bulungi weeraba. Owuliriza Capital Culture Radio. Capital Culture Radio. Capital Culture Radio. Capital Culture Radio. Radio ku mutimbagano esinga wansi w'enjuba.